yajjawo kale bannange kakati lino si lyangu omwana omugenyi akyali wange Allah bw'atyo bw'ateekateeka mu kaseera kano nga puroguramu weekyafuluma mpola mpola nga tukyajeekenneenya ise Boaz agenda batiikula omuziki naye tokigaana oba onyumiddwa kwatako mu nsawo bannange mwesanyu muliriragadde ne strokes zivaayo n'olwekyo abazadde tulina omulimu omunene okutereeza sayidi eyo no ekifo we tuli emirembe mwegiri ogwange gwakwogera ajja okwaniriza mu butongole waali mu butongole kakati weemaliriza okumwaniriza ekiddako era nja kikubu. Take your position. Thank you. Seridani nga weeteekateeka tebazze kulwa abalala tebabadde tebatumanyi wabula bazze kulwa Madamu Stella ne omusumba Kyalo si weewaawo era nange bwe mbanga nfudde n'ama bukyali nabaga ebyange byonna mbikola lwaleero nange munkubirange tugenda kulaba wano St. Dani nga eyaniriza omugenyi waffe omunaaba muyimbira nsi tubagamba buli omu waali awulire abantu bafuna kukadagala eddagala liri wana abaana kyembakola bajjanjaba abaana baffe baagala okusula hostels twagala kusuza abaana kubanga abaana bwe basula eyo tebasobola kusoma. Kyagwe tutunuulira Mukono district ne Buyikwe district mu local government. Mu byonna tugezaako okutunuulira Obukolero obutono buno nga beegatta ku makolero amanene okusobola okubeera nga batunda bye balina ate n'amanene gategeera obutono basaplayingeyo bye balina ate nga tugezaako bingi nnyo nga ne byayogeddeko mu skilling center byonna tugezaako okulaba nti tubipromotinga mu kitongole ekyo. Nze ndi ku DIT kolanga aseesa abamanyi Directorate of Industrial Training bino ebintu Stella byayogerako mu institute ye bisoboka nti n'ataasoma alina kyasobola okwekolera mu mikono gye n'akiteeka ate ku katale k'ensi yonna ng'ate afunye ne certificate emuwagira okuva mu Uganda n'agenda mu nsi endala n'abikolerayo so temwenyuma abeebusiika. Wakati kyensaba kyenkubiriza abantu b'ekitundu kino bwe muba mufunye abakaabirako mutandike nammwe okukola ki okwewaayo. Bingi bye mubadde mukola mu kitundu naye bwe mbadde nzija ndabye ng'obulimi gye buli eno naye bwe muba mulima bwe muba mugenze mu quarry bingi bye mufunayo ebizibu n'ebirungi naye ate mufube okulaba nti n'abaana bammwe mubasomesa ebyemikono ebiba bizze mu kitundu kyammwe mukkirize mu biyingiremu si nsonga nti oli mukadde oba oli ki muvubuka eyo gye mujja osanga amagezi nti nedda ffenna katukole daddies ku kyalo kubanga ffe kye twagala okumanya eri ekyalo gundi kikola ki that is one village one product nti newe muneekuba empawa ne mukola ebintu 100 naye nga tebirina katale tebijja era funa kutale. Lwaki Youth and Women weeri lwaki Stella Institute kyejja kyekinyusi twagala okulaba nga omuntu wa wansi the grassroots people abavubuka the young mothers kanjogera ku ba young mothers twagala tugabe bino biggwawo ate mulimu n'abatabyetaaga nga bayina naye twagala kuyisaawo ekintu ekigenda okuba eky'omuggundo era nsaba Madam Catherine I know you're going to do it. Stella Institute twagala tugulawo offices wali I'll show you the place. We need to put an institute to Busiba twagala tuteekawo training center nze kyekirooto kyange ekyo Mukama n'akimpa amazima simanyi I will testify to all nations. Njagala tuteekawo training center to training bamaama
n'abaana abavubuka n'abaami mwena mujja kwenyigiramu financially. Emirimu gy'abaami nagyo tukola ki weegiri. Essaawa eno abasajja basiba enviiri ani akimanyi eyansibye musajja akaviiri kali kati naye muki n'omusajja asobola okuyiga enviiri n'azikola bulungi. Right now tutraining abantu okukola domats ezo reusable pads okukola buli kintu kyonna ekiri awo tukitraininga. Don't cling yourself on a man because he's the father of your children and you're not benefiting anything from him. Oshege omusajja mute bonomuta mukama ajja kuleetera omwami akusaana. Thanks, I don't know how much a tank costs. Tank your sentiment. Okay. I'm going to talk to my Rotary members and we are going to see how we can help you considering ebintu by'ogambye. We shall arrange with Stella. We can always come back. Tulabe what you have said. Tulondemu ekyama kye tusobola okukolera essomero. You know, as Rotarians, our aim is to serve beyond self, serving humanity and working for community. We use our skills to work for the community. Bonobo oli musawo as a Rotarian, oyina okujanjaba ekyalo kyo ku bwereere. Bw'obeera musomesa oyina okuyigiriza ku bwereere. All our skills are free. We don't ask money from anyone. So, abasinga balowooza Rotary is expensive. It's not expensive. Tugenda bimalawo. Ate kyenkusaba totwala ekintu ky'omanyi togenda kukozesa ogenda kutwala ekikolimo kya bwereere. Nina kwa bakube ekifaananyi nabo. Anti oli adakyamukwata bukwasi.